Abaagala okusala olubuto nga gwe oyagala okuggyako olubuto, oyagala kuggyako stubborn stomach obeere nga olabika bulungi. Wali abakyala abali eyo nga yagamba njagala kuggyako bujja lubuto naye saagala kusala weight, njagala kubeera nga nzijjako lubuto lwokka, ebyo bisavu byokka byokka, ebikyafu ebindi mu lubuto, olubuto ndwejjeko mbeere n'akabuto akalungi ennyo ka waistline kange nga mbeera nga nnyirira nga gwe kiweetaaga. Ye vidiyo y'olwaleero gye tugenda okuba nga tukola olunaku olwaleero. Amanya yenze Shila Adita, weebale nnyo gwe wenna aneegaseeko ku YouTube channel yange. Wabula gwe atanaba kubanga oneegatako olinda ki? Olinda ki mukwano? Ekigambo subscribe weekiri kikoonemu, wabula ate ky'otalina kwerabira ke kade akabeerawo waggulu nako kakooneko ojonyumirwe naffe tuteekayo wako omulungi, jangu osome nange. Twogera ku bintu ebiri nakyo bye tulina okukozesa. Twogera ku skin, mwabagala okukola skin ennungi ng'eweweera ng'eyange, ng'ofaanana ng'omwana omuto nga tokula, kyentegeeza nga skin yo tekula, face yo nga tekula, omubiri gwo nga tegukula, nga okula mu myaka gyokka, ogenda kubanga okikola otya? Mmwe abalwadde abalina ebirwadde ebyenjawulo, mujje tujanjabe ulcers, mujje tujanjabe omutima, mujje tujanjabe sukaali, mmwe abalina amagumba agabaluma, emibiri egizimbazimba, abalina obukyafu mu musaayi, abalina constipation, abalina ebirwadde by'omunda, mmwe abalina asthma, abalina ulcers, byonna tugenda kubanga tubyogerako nga twejjanjaba nga tukozesa ebintu byawaka betulabako n'amaaso gaffe, nga tukozesa cinnamon, nga tukozesa ebintu ebyenjawulo. Jangu obeere nange mwana muwala Shila Adita, togenda kuba nga wejjusa. Gwe ky'olina okukola ku subscribing ekigambo weekiri kikonemu, wabula ate akade nako kakonemu. Bajja kuba bakwa message buli we tuteeka video empya bakugambe jangu olabe ebiri ku YouTube channel yo, jangu osome. Wabula ate muganda wange beera nga osharingako ku YouTube channel eno, baganda baffe bangi nnyo nabo waako ono bamwetaaga. Yes, naddala mwe abaana bankuba kyeyo abali e Bulaya, waako ono mumwetaaga lwa nsonga ffe tusinga ebizibu. Mujje tubeere nga twekolako bakyala, mujje tunyirire. Ogenda okuva mu kiyumba nga gwe olabika bulungi, ogenda okuva mu kiyumba nga buli omu agamba maama oba abadde akola mu woofiisi, oba tabadde kadaama, oba tabadde shagaala, onaatulimba abadde takuuta ttooyi ng'onyirira okufa. Anti nzo ndaba akanyiriro, laba omukono we gunyirira, ndaba figa ebbina kweriri, hip kweri, skin kweri. Mbuuza nkikola ntya bwe nti nze ndi munene naye ate embalansinga omubiri gwange gwonna, entumbwe kweri erabika bulungi. Naawe jangu tubeere nga tukola ko olunaku olwaleero ekinkoseza video. Mmwe abaagala okusala olubuto, nange ndowooza olwange mululaba. Nze ekiŋŋaana okubanga endujjako sigamba nti siyina products ebikozesebwa byonna embiina, naye nze ekiŋŋaana okubanga ndujjako ye situation mwenkolera nti ebyokulya byendya byonna bya butto, sisobola kulwewala kubanga luvaako immediate nenge ebikozesebwa embiina. Gwayagala okulujjako ogenda kukola otya? Twetaaga ebintu bitono nnyo. Twetaaga cinnamon powder, twetaaga omubisi, twetaaga ne lemon juice okuba nga tukola product eyo egenda okuba nga esala amasavu. Omuntu yenna nga onoogejja osooka na lubuto, amasavu agali mu lubuto ebigaleeta ebintu by'olya, okulya nnyo sweets, okulya nnyo ebintu buto byonna bigenda kubanga bikugejjesa olubuto, naye osobola okulujjako. Abamu osobola okukozesa exercise n'obeera nga okolayo sit-ups buli lunaku 50 oba 100, osobola okukola don't kicks, osobola okukola ebintu by'enjawulo ebigenda okuba nga bitiimingako olubuto lwo. Abalina access mu kuwuga osobola okugenda n'owuga, nabyo bijja kuyambako okuba nga bisala amasavu gano. Wabula tukikole enakyo we gw'omwana ow'obuwala, ky'olina okukola kiri kimu, nfunira cinnamon. Bwe twogera ku cinnamon, abamu temumutegeera kitegeeza ki? Twagala budalasiini owa powder omukube, igwe okwate essepikiyo, oteekemu amazzi ag'ekigero ag'ekipimo, ogateeke ku kyoto, oteekemu cinnamon wo yenna gwe weetaaga. Oba oyagala kaka, osobola oteekamu ebijiiko byo nga 10, n'obiteeka ku kyoto n'obitokosa, n'oteekamu ebikopo by'amazzi 2, n'oteeka ku kyoto n'obitokosa. Immediately amazzi agokya wogateekamu cinnamon gagenda tandika okutokota. Munnange galeke gatokote, then w'omaliriza era yongeramu ko ka cinnamon
yes yongeramuko ka cinnamon oberenga otabula. Kyoyina okukola ekirala ingredient gy'olina okuteekamu, teekamu omubisi. Omubisi kafulu nnyo mu kusala weight, omubisi kafulu nnyo mu kujjanjaba endwadde endala. Teekamu omubisi ebijiiko byonga 3, ddamu otabule. Obirekeko ku sigiri, then w'omaliriza yongeramu amazzi g'enniimu ago. Yes gongeremu. Bwe bimala okujja bulungi bijjeeko, teeka mu kikopo kyo obeerenga onywa, binywenga byokya. Naye okubinywako kuli kutya, tonywa ddagala eryo ng'omaze okulya, terijja kukolera. Nkuddiramu eddagala eyo tolinywa nga omaze okulya, era tolinywa nga oyina ky'olidde, nedda. Eddagala eryo okukolera obulungi linywe nga tonnalya kintu kyonna nga enjala ekuluma. Mala okulinywa otwale essaawa zo nga 3 namba nga tolina kintu kyonna kye waalidde. Eddagala eryo ogenda ddiwa amaanyi agatandika okusalaasala ebisavusavu ebikuli mu mubiri byonna, era ogenda kutandika okufuna embiro. Owulire nga oyagala genda manjo, amangu ago ogenda kubanga otandika okupama amasavu. Wabula ekirala ky'olina okukola, yiga okumasajinga omubiri gwo, masajinge olubuto luneeno, amasavu gonna oberenga ogumasajinga. Kigenda kuyambako okukutula amasavu agakuli mu libuto, wabula ate n'eddagala lyotaddemu oberenga okola kafiga. Ekyo kikole buli lunaku, ojja kubanga ofunawo enjawulo. Ate naba kubanga osubscribinga, ekigambo subscribe kibeera waawo kikonemu, akade kabeerawo nako kakonemu, ojja obeerenga otwegatako. Mbagala nnyo.